Kitalo nnyo ddala ekya nanyini Hotel Africana mu Bulaimu Kibirige abadde Alhaji mulamba nnyo naye ng'ebyo bikyali awo ensonga eriemu abasinga gye mbadde mwebuuza Bulaimu Kibirige afudde ki era afiiridde wa biki ebimu ku ebyo byafudde alese oba byafudde akoze era bbanga kiri amaze mu ddwaliro ng'afudde ogamba otya Sebo? Andi bulungi jebale kale Sebo kitalo nnyo nti nno omukulu ono afudde naye biki ebitonotono ku ebyo nga tetunabagenda eri byomanyi ku Bulaimu Kibirige oba BMK abadde nanyini Africana? Abasinga obungi bamanyi nga BMK abalala bamanyi nga nanyini Africana kuba Africana being into hotel emutunze nnyo wadde ayina business nyingi nnyo ayina business ayina emmotoka ezipangisibwa zonna eza buli kika ne zino zisitula ebizito grader ayina emmotoka zino bino bisimayo emmotoka efiide ku kkubo ebimotoka ebinene breakdown ebyamaanyi leka nno buno bukasiringi buno bwa bulijjo buno nebiri ebizito so abadde mu business nyingi nnyo abadde musajja musuubuzi ow'amaanyi be basajja twogerako abakoleramu ddala naye nga afudde kookolo ekisingira ddala afudde kookolo BMK atukubye kitukubye wala nnyo nga being nti nno industry eno naddala ffe gitufollowing gitugoberera ey'amasanyu abadde stakeholder w'amaanyi Africana fena tugimanyi nti nno time yatuuka nga wano mu Kampala naddala Central Business Area ekifo kyokka kisookolera mu show erinaku Africana ngibira byonna babiggala. Ekyokubiri abayimbi abasinga obungi bonna bakoze launch nga bazigula ku Africana. Ekirala nti abadde asponsoringa ebivulu byabwe wakiri watakuteeka mu sente directly ogenda okukolera show akuwako ka percentage akugiramu ka discount percentage so abakusponsoriza mubeeremu b'endala amaze ebbanga ng'alumizibwa kookolo era Katonda w'amaanyi nti BMK emyaka ndowooza nga ebiri mabega bali balangiridde bamuwako n'ennaku abasawo yagenda mu America ne bamujjanjala mu America ne bamugamba nti kakati ggwe obuzayo omwezi gumu okufa era abafamily kye bakola ne bamugamba nti omanyi BMK tuddeyo Uganda ofiire Uganda yajja Uganda omusajja n'awangala omwaka omwo ne guyitawo ogwokubiri ne guyitawo so kikulaga nti abadde mu bonus webibanga bituufu yabasawo BMK alivinze kye batwandise bonus life ene egenda ddala mu myaka ndowooza nga ebiri n'ekintu oba esatu yafiiridde Nairobi gyali bamutwala okumujjanjaba si gwa kusosa okugenda Nairobi okuva yava mu America nga mugamba nti deewamu wetegera okufa okuva olwo lwadde afunamu obuzibu bw'amaanyi nga muddusa Nairobi afunamu obuzibu bw'amaanyi so era badde bamuzizawa e Nairobi gyabadde okumala akaseera paka waafiiridde. Omuntu yenna alaba oba awuliriza yanditaze okumanya BMK abadde waafiiridde abadde ku life support abadde ku oxygen oba abadde alivinga obulamu bwe nomale ng'omuntu yenna omulala ennaku ze ziri abasawo ze baamuwa we zituukidde okuggwako ng'ogyeko okuba nti nno wano wabeeredde mu ddwaliro naye before nagenda mu ddwaliro e Nairobi gye yafiiridde BMK abadde actually nziza okugamba nti abadde yaddamu nga tusobola kukkiriza nti aba mulwadde oba agenda kufa nga abasawo baatugamba kubanga okuva mu America yajjira mu kagaali time netuuka wakatikati awo n'akavaamu akagaali nga atambula bulungi naye nga kale era muli olaba nti alumizibwa naye nga atambula bulungi nonti until ate bamututte Nairobi ng'ate obulwadde bukoze bumutadde wansi because akoze emikolo mingi nnyo tumujjukira bulungi ku lonchi ya Misa Kisemakula lonchi eyo yaliko Beene yaliko Kabaka BMK yaliwo nnyo okulaba nti yaniriza Beene ku Africana kuba yali ku Africana ng'ali bulungi ekivulu ky'Abaafrigo show gye basembe okuba nayo ku Africana BMK yaliwo bulungi nnyo yagyatendinga so abadde akola emikolo mingi nnyo era abadde agezako wakati mu bulwadde ng'atawanyizibwa kookolo ono abadde akyagenda maaso n'okuinvestinga juzi wano mu biseera bya campaign president yaggulawo hotel Mugagga Moroto Africana 2 giwanisa Africana 2 yazimba ekyo hotel y'amaanyi nnyo saizi e Moroto era BMK yali ennyo okulaba nti n'obuli kitambula bulungi so kikulaga nti abadde ate yadde engulu nga n'ebyabasawo abetuwerabizza nga ffe tumanyi nti bali abasawo baatulimba bati okufa kwe kufa. Kakati eri omuntu yenna abadde yeebuuza ng'agamba BMK abadde Uganda oba abadde Kenya mu kujjanjabibwa because bagamba amaze akabanga kanene nnyo e Kenya ala abantu abasinga badde nga bamunoonya naye nga tebasobola mukubako kyamulubale BMK yatuuka atya Kenya era yagendayo ddi? Omukolo gwanyinza ogw'emaseera bino omukolo gw'enzijukiro gw'amaanyi gwasembye okukola wano
abadde yatongoza ekitabo kye yatongoza ekitabo kye ekitabo ekyo ng'alaga kwegamba kitusomesa aba business persons engeri y'okuinvestinga mu kugamba ye ng'ateeringa story ye mu kitabo kino anyumya story ye engeri gy'asobodde okwachivinga ebyobugagga by'alina okuva ku zero okutuuka ku hero mu byobufuzi mu byobusuubuzi era ekitabo ekyo kyatongozebwa Katikkiro Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yaliyo ku Africana ng'akitongoza ekitabo ekyo amawulire empapula z'amawulire ne TV n'emikulembera mingi nnyo gibadde gigenda mu maaso nga gireviewinga akatabo ako oba ekitabo ekyo okulaba nti nno bannayuganda ddala baganyulwamu so gwe gumu ku mukolo okuva olwo yaddemu okunafuwa so anafuwa ne bamutwala e Kenya okuva yagenda e Kenya ng'anafuye yembeera eyo kuba nti ate tekyalabika nnyo nga tekyalabika nnyo because jukira twajjamu n'ekirwadde kino ekya corona kati covid wajja ng'ate abantu ng'abawulidde abalina ebirwadde eby'amaanyi so balina bakipinga from okuva eri abantu ensonga kyabadde talabika nnyo mu public nga batya nti kati ng'ate yo sikosera aweddeyo kati ate waafuna omuntu alina covid n'amusemberera mumutwala mangu abadde wa sikosera abadde wa kansa ekyasikosera nkireesemu ensonga nti nno yatandikawo campaign ebimu ku bintu byalesa akoze mu ggwanga muno betagenda mwerabirako nti yatandikawo campaign ey'okulwanirira n'okulwanyisa obulwadde bwa sickle cells campaign yagiwaddemu wakati nnyo era ng'agisponsoringa era nga ekibiina ekikulira ekibiina ekyobwannakyewa ekyatandikibwawo okulaba nkirwanyisa sickle cells n'okuyamba ku bulwadde bwa sickle cells BMK y'omu ku badde bakulembera ekibiina ekyo so kekali kendesemu aka sickle cells. Kakati wayogeddeko ku bivulu okuli ekya Misa Semakula okuli ekya Afrigo Band n'okugulawo hotel twagala otumenyeremenyeremuko ku bayimbi abamu kwabo bogamba nti Hotel Africana ebawaniridde era bakoleddewo concerts ne ziba successful. Kakati BMK yalina policy first of all nti being nti wali Hotel Africana business ye main business ya hotel kati katayagala nnyo bintu bijja distracting abantu be kati yatuuka ekiseera ng'alina ebivulu byakkirizawo ne byatakkiriza n'ojja ng'olina ssente mmeka nti nze gundi nina obukadde bwange 10 njagala kumpangisa ekifo kino nga nakupangisa yateekawo schedule n'agamba nti mu mwaka tujja kulerangayo ebivulu 3 oba 4 naye abamu ku bantu ababadde balina omukisa okukolera ku Africana mwe muliro Namakula Misa Kisemakula naye abadde alina omukisa gw'amaanyi nnyo ng'akolerawo nnyo tumenyeremu ku bimu ku bivulu by'abayimbi abo ebyaliyo ng'ogyeko ekya Misa Kisemakula kye twalaba bwe bamutumira sa naye abamu kwabo abali Rema Namakula show yesembyeyo we yafunira obuzibu twali kufuna buzibu kwegamba we yatabukira Hamza. Yes, I've attended some. Okay. So kati eno kyanja olukikyolayo mu show zendala zinadde. We have to go. Thank you. Abadde amaliriza yawolokosa yokka agende Muleke. Okay. Yeah. No, let him be. Thank you. Please. Mutima mulungi. Bambi muleke. Atusibule kale. Mwebale nnyo okutuwuliriza mbagala nnyo. Yatabukira Hamza olunaku olwo n'amujja ku bamawulire bali bamujja ku interview show yali ku Africana. Show ey'amaanyi gundi Eddie Kenzo ebadde ku Africana nga yakamala okufuna BET award I remember BET award yali ku Africana awo eya David Lutalo actually David Lutalo abadde nnyo yomu ku bali regular abadde bakolera nnyo shows abe ku Africana David Lutalo then ne Bobi Wine yakolerawo ko show nzijukira bulungi ne battle ebiseera bya battlinganga ne gondi ne Bebe Cool Bebe Cool yali wano erugogo wano ku rugby grounds nga Bobi Wine yali wano ku Africana the same day. Then abayimbi bangi nnyo abakoleddewo bangi nnyo ono omuyimbi wa Jeff Chiwa Shiba show ye ey'amaanyi esembyeyo gyasembye okukola yali ku Africana. So Africana ng'ekugambye nti oluvannyuma lw'okuggala ebisaawe
n'obukwakulizo obw'amaanyi nnyo ku bisaawe nti ogenda kukola open space za wano jjukira kesi yavayo n'obukwakulizo obw'amaanyi oba tukulemesa abayimbi okukola ebivulu mu bisaawe bya wano then ne gavumenti negenda mu maaso neyongera obukwakulizo obw'amaanyi ku bivulu ng'oteeka ekivulu wano mu ssente kizibu nnyo kati BMK Hotel Africana yokka ebadde ewaniridde abayimbi mu mbeera eyo ng'omuyimbi gotuyita nti muyimbi ow'amaanyi leka banagenda okugenda mukabaala samweya nekugamba nga kifo kye tulina because kitwogerako ye people space eri ku Hotel Africana wali eri era eri managed by Hotel Africana so nga tulina okwetwegezanyiza buli omu watandikira VIP show ye then nadda mu buno extras obwebbali naye nga agenza okufa ebimu ku bintu byalese nga tebigenda sumbwanyi ba family omanyi abagagga bebafa badda mu kulwana ebintu abasigadde balwana ebintu by'omugenzi naye abasabe bakamutema nti no sebo obuza ennaku bweziti okufa kiyasooka otereeza okulaba nti no buli kimu akireka mu mikono gyakyo eby'abaana n'abibawa eby'abakyala n'abibawa eby'abaganda abalina okufunako ne bafuna so kiri nti kati ye tetusuubirayo nti no BMK family mugenda jjo olyange ekaanira ebintu alidda buli kimu yakigaba nti kino byalinamu shares because abadde alina enkolagana n'abagagga ab'enjawulo omu ku bagagga wano bwe tumanyi mikwano gye naddala mu mbeera ey'ebyobusuubuzi eyanga abasinga obungi bamanyi nga Matovu Soul naye nga abasinga bamanyi nga yanga abadde kyaliwe ttaano ennyo kyaliwe nga bakolagana nnyo bonna bagagga era yomu kubasoose okujja okulaba nti nno enteekateeka z'okulaba nti nno omubiri gw'omugenzi n'enteekateeka z'okuziika zigenda mu maaso bebamu ku bazirimu ennyinyi nnyo so kati yayita bonna baasuubira nti bakwatibwako n'abanjulira n'abalaga nti kino kijja kukolebwa ekiti so Africana bagirwaninga weebali abaginamu shares buli kimu kiri steady temusuubira nti mujja kulya nti BMK bakaanira ebintu bikizibu nnyo BMK onaafudde alina abaana nga bameka ensonga y'abaana sijja kuba ku meeting abamanyikiddwa kyolina okumanya talina baana bangi talina baana bangi wandioza nti omusajja musiraamu mugagga alina olukunkumuli lw'abaana BMK abaana si bangi nnyo naye nga ate nga BMK wetwogera kuba international oba bayite ba multinational business persons BMK kubanga business ziva mu Uganda nezigenda paka Zambia Japan by the Jatanic mu spare bimu ku bintu byamugaggawaza oba byagaggawaliamu yali spare ensonga ki yalina base ey'amaanyi mu Ndeeba mu yalina base y'amaanyi spare wa pikipiki spare wa motoka byatandikiramu ebyo n'alyoka ayingira ebya hotels ekyo byonna so Japan eyo story ye wakunyumiza story ye walinga tannafa ng'olaba nti eritache nene weebuuza oba nange naabikola kwajja kulaga natandika simanyi ntunda kabalagala nenvayo nengende Japan spare olaba nga jane n'omuntu wa bulijjo agisobola naye ate gyetandika ne gyekomekkereza ng'ate empanvu obugumiikiriza buyinza okuba obutono Okay, tweyanzege kati okufuna ebisingawo byonna byonna olina kubeera kuno kwokka tukujikiza ekintu kimu subscribinga kona ka red button akali awo kuoneka notification zisobole okubeera nga zijjawo next time tugenda kuba tukuwa enteekateeka yonna weeyimiridde na biki ebirindiriddwa okubeera nga bikolebwa tugenda babulira ebyobugagga ebisingako ku ebyo bye tutabagambye olunaku olwaleero naye twagala gwe obimanye mbeere bulungi mwayo